didn't pass away. Ye Katonda teyafa. Ku lunaku olwabbalaza sabbiiti eno abakkiriza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo lwe baafuna amawulire ag'okufa kwa Sarah Kimuli abadde omukyala w'omusumba Michael Kimuli akulembera ekkanisa eya Christian Discipleship Ministries International. Amawulire gano ag'ennaku galeka bangi nga banyoleddwa era ng'abamu ku basumba abasinga obungi n'abakkiriza baddukirawo ku kkanisa esangibwa e Kololo okukungubagira omugenzi. Okusaba okw'enjawulo kuzze kutegekebwa okuva Sarah Kimuli bwe yava mu bulamu bw'ensi nga kuno kuliko okwategekeddwa ku kkanisa ya CDMI esangibwa e Kololo mu kiro ekyakeeseza olunaku olw'eggulo, okwategekeddwa mu kkanisa y'emu esangibwa Ekira Malawa mu kiro ekikeeseza olwaleero wamu n'okwo okutegekeddwa emisana ga leero. Naye ekintu kimu maama kye yatusomesa kusaba and faith. Mu kusaba okwabaddewo mu kiro ekyakeeseza olunaku olwaleero Ekira mu nnaku ey'ekitalo omusumba Michael Kimuli yeebazizza abo bonna abamubeereddewo mu kaseera kano ak'okufiirwako omwagalwa we. I want to thank God for all of you and all your love that you've come to show us and to celebrate with us the life of Sarah. Ono anyumizza ebimu ku byaliwo nga mukyala we tannaba kussa gwa nkomerero. After they are talking, she told me, but I feel I'm deteriorating. From around 11 p.m. to around 2, we were talking. Telling me agamba amawulire ag'okufa kwa mukyala we gaamukubye wala nnyo. no, nothing I know. I even don't know how to close that door. The wife knows. Everything I forgot it. Ayongeddeko nti yafiiriddwa omuntu abadde amubeererawo mu buli kimu era abadde amutegeera. There is nothing she knew best like being a mother and a wife. Those two, at least those two. Sarah was my wife. Sarah abadde mukyala wange. My support system. Abadde system yange supportinga. Mu basomba abeetabye mu kusaba okw'olunaku olwaleero kwe kubadde n'omusumba David Kiganda ng'onaasoose kwebaza Katonda olw'ebbanga ly'atuwadde nga tulina omugenzi Sarah. Mukama tumwebaza. So we thank the Lord. Era tumukubireko n'engalo ez'omwanguka. May we give a hand of praise unto the Lord. Nga yatuleetera Sarah. Because he brought Sarah to us. Nga teyamuleeta na wano sitwali tuddewo. If he had not given her to us, we would not be seated here. Let's not just focus on her departure. Ono akubiriza abakkiriza okufuba okukola obulungi mu myaka gye bawangaala ne bwe gibanga mitono nga balabira ku Yesu Kristo era azzizaamu omusumba Kimuli amaanyi mu kaseera kano. But yet he lasted many years. You may live so long and people only remember the bad you did. Ebirungi bye wabakola ku myaka emitono tamusi kya bulijjo naye tujja kuyitawo. Our dear brother, we know that what you're going through is not easy, but we shall go through. We shall make it. Katonda agenda tuyamba. Abasomba balala abeetabye mu kusaba kuno nabo baliko obubaka bwe bawadde. Family left. Family ye bwe yagenda. God didn't go. Katonda teyagenda. God is here with us. Katonda waali wano naffe. Abaana b'omugenzi Sarah Kimuli balaze nnyiike olw'okuviibwako omuntu abadde ow'amaanyi mu bulamu bwabwe. Gera amannya gaabwe. And you'd hear her crying. Ng'omuwulira akaaba. Someone who she didn't have any difficulties giving birth. Ate nga ye teyalina buzibu bwonna mu kuzaala. But she would cry. Naye ng'akaaba. She would cry. Ng'akaaba. And she loved everyone as though they were the only one. Buli omu ng'amwagala ng'ogamba ye yekka. Abamu ku baana b'omugenzi ab'omwoyo nabo baliko bye boogedde. Nali ngenda kweza emyaka 9 mu bufumbo. Without children. Nga sirina baana. But that lady has been a mother to me. Naye oyo abadde maama gyendi. Omugenzi Sarah Kimuli yafiiridde ku myaka 56 waakuziikibwa olunaku olw'enkya mu Kikwabanga ku luguudo lw'Emityana Empigi gye yagenda okutwalibwa akawungezi ku lunaku olwaleero. Ndi Jocelyn Nabosa ku Logudde TV agaguddewo. My mommy.